wange kuva nange Auntie Halima zemita Auntie Halima nga tulina living legends gwe mukolo gutugenda okunyonnyola ogujja okubeerawo wano ku Serena. Auntie Halima nze bwe ntandika okumwogerako mu art nina byensobola okumwogerako bingi nnyo kubanga buli kyolaba nkola buli kyolaba ntambula negazaanya Auntie Halima ali ekitundu 10 ku bulamu bwange artistically. Tugenda ku celebrating 50 years of Auntie Halima artistically kubanga emyaka 5 agimaze mu art kyonna talina kyatakoze nga bajja okunyonnyola. Ate era tugenda okujaguza emyaka 25 gyamaze mu bintu ebiri humanitarian bakirabakejo emirimu gy'obwannakyewa okuyamba abantu nagyo awezeza emyaka 25. It's worth celebrating. That's why living legends bali wano abantu nga bano abalina kye bakoze mu society netubasiima ate ne tubeebaza olw'emirimu gyabwe nga bakyali balamu. I for one will always be very 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 indebted okuba nti ntuula naye wano ate nga buli kyenkola buli kimuntu kyolaba nti abe mukiri akikola artistically amagezi ga Auntie Halima ne taata wange omugavendugwa kubanga bwe batuyigiriza byonna bitukola. It's not something just choisaka amaaso kiba kikulu nnyo ate naddala nga waali ate akyakola art kusuubira nti ajjatwongera n'emyaka endala ngaasatu akikuba bwetuli naye nga mbebaza nnyo very nice. Nze nazanyako naye incidentally nga ndi boyfriend we nga ndi boyfriend we kali nga ye muwala mukwana ng'agaana kali nga nkuba taata we kibooko olw'okubona agaanyi. So, I don't know about Nafunamo extracts, we'll do some drama like that. Those were beautiful moments. Auntie Halima she's a nice actress. But when it comes to acting, I tell you, she's one of the best. And like you said, we learn from the best. Akadekano, it's my singular and honor and pleasure of Auntie Halima. I will era muwulire naye kyayogera ku 26th of July. After that, we'll then go into a one-on-one session with her for musajja. Tujja genda mu session ey'omumu nga twogera ku bintu ebyo byonna Auntie Halima.